Sabula. Abonja jangu oba tonyaga genda. Wanji. Genda n'ebimotoka by'omuntu tege binusu tubeere n'ebisiraani ate tubeere wasitaani. Ssebo olina emyaka emeka? 6 years old. Oli 6 years? Osoma nosoma? Oli mu kilasi ki? P1. Wanji. Biki byewegomba ku Tom? Byonna ogombako. Ku Tom D. Kanso. Kunsesa. Akusesa nnyo? Ate nange neesanyusa. Wanji? Nange neesanyusa ate neesesa. Okay. Ssebo omujjawa? Omukulu Ssebo. Mukulu Ssebo yo musajja wange nnyo tuli ba Parliament. Segeera. Ate kati twesanga mbutuufu tusobola okukwatagana. Daddy we nankoonako bikyani. Tunyumyamu nandaga omuto. Tukwatagana nga tugenda okwesanga tulina bakumpi. Ne twesanga. Tutuge ku Ssebo katono. Here is my point. Kanso omujjeemu biki? Aside from music, kuba omujjeemu erinnya ery'endongo. Aside from music, financially biki? Kanso omujjeemu ki? Kanso yenga kanso. Sawa eno. Nsolo yita first of all nsolo okukubira ku Roni essimu. Mugala Roni mwana. Yaha. Era nanga kanso kye kiriwo. Ekyo kyokka. Nga tonaana tunulira sente. Kyamaanyi connections. Kuba sente zijja. Naye connections. Kuba sente zijja neziwe. Naye nkubira Roni nga nsolo okubira Roni essimu n'akwata. Ne nkubira ani awo muyimbi omulala n'akwata. Naye nga akwata kanso era kuba naga kanso kye kiriwo. Oli steady okyegera. Kale ekyo kyokka kyosooka otutunulira nti connections ez'amaanyi ate. Okyegera omuntu asobola okukwongerako. So what is your plan today? Era mu music, what is your plan? Era bayimbi ki beweegomba okukola nabo? So first sinaba kwagala nnyo okola na muyimbi. Kubanga njagala nze nenkola n'omuyimbi. Nga nkoze n'omuyimbi nga mbutuufu bagamba Tomudi akoze ne Roni. Okyegera. Nga saagala nnyo gamba akawadde kolabo. Bakoze kolabo. Okyegera. Yeah man. So azimba kicho so. Yes, kubanga singles zino nze nyina collaborations zendabyeko. Nga bazimuwadde naye nga wenyimirirawo ku stage tayimirirawo. Naye nga akubye eri collaboration gye bamwana naye nga ya muyimbi wa amaanyi. Okyegera. Naye ate nze nezijja ne twasoma ne bakuba enduulu. Kibasegeeza kimpe ekyokuyiga nti ofokasinga ku singles n'okubira ddala bagamba amaanyi gago naye wali baba bakupushinze oba weeripye. Okyegera. So another thing njagala omuyimbi like tugambe nga Eddie Kenzo kubanga Eddie Kenzo atero yogera ebintu ebituzaamu amaanyi. Pozi ne Grenade Fiki benali meetinzeeko nze njogera ku bantu benali meetinzeeko nangamba mwana Tomdi oli w'amaanyi. Okyegera tojjaako. Okyegera. Just ekigere kibere ku muliro yonga kati abantu abo womusanga naga mwana ndi fani wo oyinza noti omwefasa. Okyegera. Oba twesanzeeyo mu bufo obumu. Na noti omwefasa noga waayo naye ayinza okunvimba. Eddie Kenzo is your fan? Yeah, no, gonde fake ze nali simanyi nti amanyi. Okyegera. Ye Grenade ate yampita n'okumpita. Nali sigenzeewo waali nampita nanga jangu. Nanga mwana ndi fani wo. Okuba oyina lyrics. Okyegera. Tojjaako nampa na advice awo endala. Nemanya nti biri serious bya ddala. Okay, njagala tuyitire Ssebo tuwayemuko naye nga yayimirira awo kwasiye muwanvu. Ekisusse Ssebo omukulu Ssebo soke tuwayemuko naye. Yeah man. Musajja ow'ekitiibwa ono. Omukulu ow'ekitiibwa tukwaniriza obulamu bugamba ki? Buli bulungi. Oli bulungi. Amanya g'amatuufu gwani ng'oggyeko Ssebo? Amanya g'amatuufu. Daddy's boy Ssebo. Daddy's boy. Oli daddy's boy. Nula mu kamera wali. Oli daddy ki? Daddy's boss. Daddy's boss. Daddy's boss, daddy's boy. Wanji? Boy. Daddy's boy. Okay. Idea ya Ssebo ojijjawa Tom? Idea ya Ssebo okusookera ddala ye nga ye yaliwo. Nga ye Ssebo kuba erinnya lye. Era ye Ssebo linnya lye aludde nalyo. Naye jasinze kye nayagala mu branding nzigireyo ddala Ssebo ow'enjawulo. Nti namuwa ekiteeteeyi kye ekya yero. T-shirt eyo ne muwana engatto. Byali byange. Ne mugala kati anko kati ono yeggwe. Teri kutagala kubanga first of all kinasooka olaba nti gundi eyo ekola ky'amaanyi. Outfit.
nti n'oba toyogedde muntu nojja ne kooti nojja ne zongofu bagambirawo nti oyo kanso eya kanso nga teyiseewo otegeera kakati ne ssebo wewalaba ekiteeteeyi era bagambirawo omukulu otegeera so nemuwa outfit naye nga ye already yaliwo nga brand y'essebo just nti nga tenneeyongerako bulungi kumanyika bantu yaman ssebo olina emyaka emmeka 6 years old. Oli 6 years osoma nosoma oli mu kilasi P1 wangi biki byewegomba ku Tom byenagombako ku Tom D kanso kunsesa akusesa nnyo ate nange nesanyusa wangi nange nesanyusa ate nesesa. Njagala twogere Tom ku bulamu bw'ono omwana nti omwana first of all okumufuna yo abantu bamulaba ku social media ng'omwana naye tebamanyi wamufuna mu mikono ki ali mu mikono mituufu at the end of the day life ye eryetya academics na biki by'omuplaningira kuba alina kyakwongerako ng'omwana kati nze nga nze ndabya ddala nga ssebo n'essomero lyalimu kubanga ali so talented twetaaga nga bwe bajja ne bakwata ku ba Felista ne bajja ne bakwata ku ba Fresh Kid agenda asomere mu Kampala Parents kubanga ali talented alina numbers oluusi ezisinga n'abantu abamu okitegeera kubanga tubadde ku shows ez'enjawulo nnyingi sijja kukuba nyinza obbanga nkubye nnyo naye nga ge mazima ng'omukulu ono walinnya ku stage ate omwana munno omulala walinnyawo ate biba biralamu yama naye nga taze nayimba can it happen si bye ŋŋamba naye nkyengezako okugamba nti omukulu ono alinnya ku stage ne bamukubira enduulu naye nga buzina katambaala kubawubira bw'ati tayimba takola kibakitegeeza alina abaana even companies eziranga bikyani biki okitegeera brand ambassador bamulaba waneeno okitegeera tebalinakuba ssimu onfuna so kati nze kyenjagala like omwana ono to be on top kuba akyali muto akulenga eyo brand kuba tulabya basita bangi naye nga si bayimbi nga bakabi kitegeera bashira gashumba baani naye nga yali akuzeeyo akayimba kitegeera so njagala abeere public figure you know ate omuntu owakabi I think academics njagala essomero bamukyusize bamwe basale yaman kuba akigwana bamwe basale kuba amasome mwegala abaana nga bano yes that is Kampala Parents omukulu bw'abamula akalaba ka video kano yaman ssebo omukulu ono Tom D muyimbi kanso wali obeddekawo ne wegomba okuyimba alina akayimba wangi wali obeddekawo ne wegomba okuyimba olina nakayimba kayimba ki sabula abonja jangu oba tonyaga genda wangi genda n'ebimotoka by'omuntu tega ebinusu tubeere n'ebisiraani ate tubeere basitaani segedde kati akayimba ako kalaba buli kanakuba kampeeka akayimba ako bakampeeka era ngamba akayimba kange tukalikodinga ddi kati bwe buzibu bwe ndimu essaawa eno segera era tunoonya studio emujyamu kuba studio tuzitambudde nnyingi buli agamba temunafuna kuba hit tunafuna studio recording akayimba ako kuba omukulu ye andi bubi zo zonna yazigaana ayagala bakalikodingira mu nsi ki oyagala bakalikodingire mu nsi ki ssebo mu ssimu toyagala studio yali bakole ki njala bakalikodingire mu ssimu kyokka kati ekyo kiwedde oluddayo ewaka tugenda kakola ne vidiyo mu ssimu sikyo tukate weesirikire okay ssebo muyimbi ki gwegomba okusisinkana kuba ono ye muyimbiwo era musiibana mwenna ng'ogyeko Tom D enayo muyimbi gwoyagala enayo muyimbi ki omulala gwoyagala tabamanyi obamanyi tata anti ne dadi we muyimbi dadi we muyimbi akozesa manya ki dadi wo tata ssebo okay alinayo n'akayimba ke olinayo n'akayimba ka taata komanyi so tukubiremu kubayo akayimba konna aka dadi
Bako choyogera, I love you. Beko chengamba, I love you. Baby nsazo na mtuma gwange. Njagala mchala wange. Okay. Nakulabye ng'okola aka video ka Spice Diana ne ssebo. So gandama mulinga bakwasaganya ensonga za ticket. Ssebo. Ku Friday tuli fenne wa Spice Diana. Era. Yeah. Mukulu wa kasayogera. Tugabera fenna. Twakandi kati ko twamulabye nti yabadde omuyaye yabadde atunda igundi. Yabadde atunda ticket. Ata awandisa bagenda simaya kuyimba wa Spice naye twafundikidde anzibye. Kati basegeza yabadde mufere naye yennyini byayogera. Aye kayagala kufera. Okay, mu nsonga eyo omwana muto oli mukubi wa ndongo. So mu bintu by'ekiro omukolo otya? Asitera nnyo tambula naye kiro era obudde buba butukutte bukwasa ate ojje wegendereze nnyo show ze tumuteekako ezo ziba z'abaana kubanga ojja kwetegereza Freedom City waliwo abaana osegera enkuuka bukyali osegera so ebiseera ebisinga era bwe tuba tugenze mugundi nti oba abadde mu motoka tetumusa ku stage osegera lwansonga tuba tukiraba nti buto naddala ebbaala ate naddala shows zo ziyinza obba okay naye ekisinga olabikira ddala obubi eki yebbaala nti ebbaala okimanyi mubaamu abatamidde mubaamu abakoze biki ayinza okukubirawo ecupa ebigambo bibi segera ne wali its performance yatu performing dakiika 15 awo byakatambaala katukola ki mwana talina bigambo era sigira mubuuza nnyo ensonga kyezolanja tuzitambulize kuggwe nga tumaliriza njaga otangaze mu Fresh Kid yabeerako ne manager kuba katono omwana tumutwalanga nti gwe manager we mu nsonga nga zino at the end of the day bwe yafuuka ow'amaanyi tata we n'abiyingiramu toyinaamu kutya mu nsonga eyo era abazadde be bo bali batya mmwe mu mitigation yammwe n'okukwatagana kati okusingira ddala wemba ntambula ne ssebo ebiseera ebisinga ddaddi waabeerawo okitegera kubanga nze ebintu byange biba birambulukufu okitegera so kati mba njagala ekituusewo kyonna kubanga tosobola kukuuma mwana ono nga ddaddi we waba akoze ki waba mwagala so kiba kitegeeza era n'okumufuna era yali ddaddi we kiba kitegeeza tulina enkwatagana okitegera ey'enjawulo naye tuteeseganya tugala kakati akano tetujja kapositinga ndabye ddala nga kajja kukola ki tetujja langa eno company kubanga mwenge ate 18 nakuddago tosobola gamba nti ssebo alanga omwenge simaya munywa omwenge mukole bikirwa nsonga mwana muto oshegera so kati bwe tuba tukwatagana mu ngeri eyo nga tutambudde bulungi tewali kisobola kugaana lona yamaani ssebo nakusanga ku nkuuka ng'olina essimu eriwa essimu eweddeko omuliro naye nga yaliyo ebyaddala omaye okozesa essimu kanjikuleetera ogirabe nogira sooka ogireete essimu eri mu mmotoka jukira eri mu mmotoka okay ate omwana essimu yakikusaidia simu takuba simu takuba era kuliko games nga nkugambye kati tasobola butakuba sama wano kubanga ekimukuuma ebiseera ebisinga ng'ali focused omuwe essimu ye n'azanyazanya bugeemu kuba kati ayinza okudduka emisindo oyinza ogenda omuwulira ali eri akaaba agudde naye wabeera ku ssimu yeebuzaabuza abeera ku taabu ye n'akolawa n'azanyazanya bugeemu kati ne bimukuumira wamu engeri gye tuba nti tutambudde ewantu tetumanyi bameka abaliyo abamwagala bameka abatamwagala ebiseera ebisinga tuba tumwagala n'atulawamu kyo kimulesa essimu ye n'azanyazanya bugeemu kuba tumumanyi ali jampe yaman. Thank you to discover the talent. Muyina ekibuuzo.